Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Nkulamusizaako nnyo Mwamisozi. Aba wano muli mutya? Kansubire muli bulungi bannange. Anti gwa kibozibozi. Manyi nze nali mukazi wa ndongo. Naye Omuganda agamba nga sikuba kirabu myeyano. Kyeka ekyo kyekigundi ekyo ekigambo ekituufu. Nga nkuba kirabu ku kirabu nga buli wiiki nteekeddwa okuripootinga nga gulinga mulimu. Naye Omuganda agamba okalya dda anti era ne kadde dda. Ekibozibozi kyange kino ngenda kibabeera mu feezi bbiri olw'obufunda lw'obudde. Munnange nze ogwange gwabeeranga gwa kiraabu, naye nga muzeeyi wange omukyala bambi mukazi wattu kyamuyisanga bubi naye nga talina kyakikolera omwana ye obwongo we mulimu ki buli mu kiraabu. Naye ng'abeeranga ayomba nga buli wodda ate munaye nga obudde bunkwatirayo. Abeera alina okudda amangu. Engenda okwetegereza nga nkomyewo ku 9. Ate nga ewantu wempita wabinyo nga yaŋŋaanawo. Naye nga nze nga nina eŋŋombe egamba abanankolako obulabe si yenze yabategeseeyo. Nabo balina ebizibu byabwe nange nina ebyange. Kiba kitegeeza tebankwatako nga n'okutya sitya munnange. Naye waaleerangawo ewantu nga waliwo akazikizazikiza, eyo gye nayitanga kubanga waalingayo oluzzi ng'eri wobeera nga emmotoka kutadde eri waggulu ng'okkirira oluzzi nga luli mu kikko ng'oddamu ng'oyambuka ate ng'oddamu ng'otereera mpaka waka. Naye ng'awo wali omuseto awo wootereera okugenda ewaka nga waliwo ewantu ewamu ewali akazikiza, ng'ebiseera ebimu nsangawo oba yalibeeranga muvubu kubanga abeeranga musajja nange saamanyanga. Naye nga ebiseera ebimu musanga naye simulaba ng'abeeramu mugundi mu kazikiza era nga wotuuka agamba ogamba oti oli bulungi biki ng'omuyitako ng'ogenda ng'oyo yafuuka waawo nga nze nga tebindya kiri nti ntuukiriza ogwange ebirala tolina ky'oŋŋamba. Munnange terwali olwo nga ewantu weewamu awo nga munnange era omusajja oyo namusangawo ogwo omulundi. Omusajja munnange nga nnimiriranga bulijjo nga mbuuzaako nga nange muddamu wabula nga ŋŋamba mu maaso awo abaana bange bali mu kkola tobatateeganya ate rabirira emimwa gyo. Kati omutima nasigala sikitegedde aŋŋamba mu maaso awo abaana be bali mu kkola ate ndabirira emimwa gyange wabula nesigala nga sibitegedde munnange. Kati wano mu kutambula muwulira ng'ayogera ku ssimu ng'agamba waliwo ajja naye musigale nga mukola. Okitegeera bantu bange nga ntambula ngenda okutuuka ewali abakozi nga bali mu kunyagulula, naye ng'abakozi abali mu kukola emirimu gy'omwami oli nga kumpi nga bonna mbamanyi wabula nayimirira nefunyumyamu naawo ne mbayitako wabula nagenda nga ntidde ne ntuuka ewaka omukadde n'ayomba
omukadde n'ayomba wabula omwami oli mu kuva wali yaŋŋamba gamba mukadde akantu kali akali ku nnyumba akaggyeko kubanga kayinza omuleetera ebizibu. Waliwo akayumba awo kaali ka bubaatibaati oba mukadde yakateekwaho oba kuwummuliramu ze nange samaya ndakasangawo nga nva ku ssomero. Kati munnaaye nasirika nalabirira emimwa gyange nga bwe nategeezebwa. Kati munnange bukya ku makya naye mama wange si ye muntu akuuma ekintu akibeereko akidde aweera akuvumye biwedde. Bukya ku makya zaali saa 12 emiranga ebiwoobe abeekungumula abantu nga bali baabye naye ng'abaakoze ekikolwa kiri mbamanyi nga n'obudde bwe baakikoledde nabaddewo naye bantegeezezza okulabirira emimwa. Abantu bannange batubye bannange babba ennyumba nga 10 naye nga munnange abantu mwe bali beebasa. Byansobera wabula mukadde namugamba akantu ako kajja kuleetera obuzibu watya singa ababbye ne batereeza muno olaba embwa wejja netutuukirako wano. Akantu ako kamenyewo ntuukiriza ekyomwami oli kye yaŋŋamba. Munnaye maama wange n'agamba bannange nno munnange era kyekituufu olaba nno munnange kankagyewo akantu n'akagyawo. Natya bantu bange natya okulimba kibi. Nasooka nembulamu omwezi kubanga nga mbalaba bannange ensi muno mu nsi abantu beekaza abantu babbe bannaabwe naye enkeera baripootinga kubanga awo kumpimpi waaliwo we bazanyira ludo ne pool table n'emizanyozanyo nga omanyi emizanyozanyo gy'abavubuka. Bannange natya nensooka nenziruka nengendako ewa sisita wange nembeerako eyo omwezi neŋŋamba eno nja kuvaayo nga ŋŋenda ku ssomero. Omukazi wa kiraabu mulaba bwadduka. Nensooka nempumulamu kiraabu omwezi mulamba nga sikiika mmwe. Bannange abawano mugamba mutya kansubire muli bulungi misasozi nkulamusizaako. Kikambwe nkomyewo n'emboozi ya kiraabu kiba kibooziboozi. Munnange nze wennasomera nabeeranga boola nali mbaka nga nsamba n'omupiira gw'ebigere n'ebiralalala kuzannya kuyimba kuzina ebintu ntuwe ebityo. So nga olumu tugenda oba tulinayo obutonamenti bwe tutyo obutonamenti ne tubukuba ne tukomawo nga twetisse olumu nga tuwangula ebintu eby'enjawulo mbuzi simanya biki nga tukola muno n'obugulupu waffe ffe nnyini ne twekuba. Abeeno balwanagana n'abeeri nga tussizaawo kye tulwanira kyonna ako kabeera kapate. Kati bupate bwaffe obwo twateranga okubutwala ku biici ez'enjawulo. Ku luno twagenda Eruzira wali eyo kabiici kaali kakyalina kapya nga baakakaggulawo tugamba tugende omuziki tugukubira eyo munange nga tugenda. Endongo yanyuma naye mukadde namusaba nanzikiriza bambi yadde nkyamala ne kiyiike ng'ekya bulijjo kubanga twateeseganya ssaawa 4 kubeera nga nkomyewo nadda ku ssaawa 10. Kati takisi jjukira nga mupangisa takisi kati weno mukomawo ekomawo esuulasuula kati engene ewaffe nkomawo nzekka
ekyaŋŋananga okuyitanga eri ku main maama gye yayagala nga mpite nga waliyo kamera nnyingi abandaba nga bangi bajja tandika ng'ogamba oyo nga ate nga sibyagala nga saagala nnyo okwerabisa kati nga nina kuyita eri ate eri nga wabi okiraba kale nga weeraliikiriza omwana w'okuyitayo ate nga beeranga muto bayireni nga ndi muto nga ndi katini naye muganda wange ng'omutwe mulimu 99 nga siwulira munnange nga nzija nkumba kati nva mu taxi nzikirira jjukira oluzzi lwabeeranga mu Kyekko nasooka awo nenywako ne ku mazzi g'omudumo neŋŋamba oba naawubutiramu n'ekinoso ayizulu nenziramu nenyambuka kati munnaye embeera ndi eno ntandiikiriza okwambuka akasozi ng'eri waggulu ku toopu ndabayo omusajja ng'ayambadde ekkanzu ng'akutte n'omuggo ekkanzu nga ya white oba lwakuba obudde bwali bwa kiro kirabika ssaawa 10 nakyala nkumba nakyalo nga ninganga chairman munnange nasooka nentyamu neŋŋamba omusajja ono ku ssaawa zinaakola ki eno ekkanzu mutima neŋŋamba oba nzireyo gyenva naye nga negenzira yo gyendaba neŋŋamba tewali nnyumba ate eyo sayidi zeeyo nga n'ennyumba ezibeerayo zibeera mu bikomera mayi bano abagagga abalina olugezigezi mu bikomera byabwe nga basimbamu emiti kumpi n'ebikomera emiti akantu nga kakutte akakubo wonna akaba kakutte munnange nga ganneesiba wabula okutyakko kwajja mu nze kati nembeerawo nga sisalawo nga mu maaso ntyayo nga n'emabega ntyayo mutima neŋŋamba kati wano kanzooke neeweemu obudde nenyimirira ali eri ayimiridde talina kyakola buli muntu waali alengera munne munnange nga nsalawo ngamba kankitomere nga nyambuka n'eŋŋombo zange saagala kunnyumiza nyumiro nnyo nenkiraba nyambuka mpola nkubye kano ka hot pant mpola tuto mutuuseeko kati njagala okwefuula omugezi nti mulamuse muyiteko nemulamusa teyanziramu nemuyitako naŋŋamba ovaawa wabula nga natidde dda nga natidde dda bantu bange natya ebisooka n'ebisembayo kati mutima neneebuuza onambuuza nvaawa ngaani naye nga sisobola kumuddamu biwanvuwanvu mukubo nga tuliyimiriddemu bwaba omusajja ng'akutte omuggo gulisaamanya kkala yaagwo ntuufu naye nalaba bbulaaka nga mulimu n'akantu aka white mu muggo wabula we nali musemberera omuggo guno n'aguteeka emabega n'azingira emikono gy'emabega kale akabonero akandaga nti mbu wa mirembe gyendi kubanga teri agenda kulwana azinga mikono mabega munnange nga nyimirira bwe yambuuza nti mbovaawa nga nyimirira nga munnyonnyola gyenva nga ddamu nga mbuuza obanga ngamba ng'oli muto nnyo okutambula buno obudde bantu bange byanzigwako mutima gwange neŋŋamba oba muddemu ki oba mugambe ki wabula namugamba ekintu kimu
gwe gusooka mukama wange ate era kirabika gwe gusembayo sisobola kuddamu kukola nsobi eno. Nambuuza okakasa togenda kuddamu gikola ensobi eno? Ne mugamba nedda ssebo sisobola. Nambuuza bw'oliddamu naye ndowooza yandaba oba gwali musambwa oba kyali kiki, nze nange kyannemutegeera. Omusajja nga simumanyi, siina we nali mulabe, wabula ate ekyasinga okuneewuunyisa ebigere nga temuli ngatto, ng'ali mu kigere kyo kikalu. Munaaye nawo awo nadda mu kulanya kuli ku nnyininyini okwekyaddondo. Omanyi bagamba omukalukalu tajja kusaba. Nga nkola kakalu na musajja gwe simanyi. Bantu bange kirabu nenzisiibula naye nga njugumira bwe nti omanyi nga ndi mu kutya. Naŋŋamba genda ewaka. Natambula wabula nga sikyewulirawo. Naye atambula nange ntambula. Nasooka nentambula okumala eddakiika nga 5 nga ntambula mpola kati mutima ngamba omusajja ono agenda kuzzaako ki? Singa nkuba ankubisa kano akaggo k'ayina nankuba mu mutwe sizirise tantutte. Kati ng'ebyo bye binneetoloola mu mutwe. Bwe nalaba nga ntambuddeko akatemerevu nadduka emisi. Nadduka emisinde mpaka ku mulyango. Nakonkona sikonkona, wabula bwe natuuka munda ne mmanya nti mbugwensanga munda ate agenda kunvuma bubi nnyo. Ne mugamba maama wange nkwegayiridde leero tonvuma nsaasira, sigenda kuddamu. Wabula yantunuulira nga tantegeera. Ne mugamba sigenda kuddamu kugenda mu kirabu, sigenda kuddamu kugenda ku biiki, sigenda kuddamu kutambula kiro. Nkomerwa leero. Yantunuulira teyanyega yadde n'ekigambo. Nakankana nga ndi mu kutya. Sinze yali mu buwero bw'engoye. Bantu bange seeba kakola olunaku. Mutima ngamba oba anaakomawo oba anajja oba binaabeera bitya. Bannange nasula ku ekintu kiri kyalwawo okunzigwako. Nabeera n'entiisa okumala akaseera. Sadda mu kirabu nenzisibulirawo. Bantu bange mubeere bulungi. Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Okay, Mr. Soze ekiboozibozi, here I come. Olwatuuka nga bukya. Nga tugamba daddy nga salawo tugendeko mu kyalo. Kale daddy wange najja ku kyeyo. Allah namujjulula munnaye. Within nga saanaweza na mwezi ali mulwadde wa pressure. Allah namujjulula. Allah nsaba musonyiwe. Kati nga tuvuddeyo. Nga lukya daddy asalawo tugendeko mu kyalo. Tetuli ba visitors balungi. Tetera kyala always home. Tetwaganya bintu bya kutambula ebyo. Naye mwaga anyway tuludde ogendako mu kyalo kati tugende tubalabeko, so we decided ne tuparkinga. Tusoza okushopping with around Kibuye ne shopping ku bintu n'omanya akanyama akategeerekeka akasava. Ne tugenda mu kyalo Mukono but the village is Busale. So nga tutuuka Mukono tatukana tataliiwo ne jjajja naye nga maama w'omukyalo then ne bato bange nga weebali. So ne tubalinda bali bagenze munda mu Kyaggwe eyo munda eyo nga wadde nti ba family members bali bagenze kola kyalo no. So naye nga taata wange oyo w'omukyalo alina piki naye sizino boxer buli bupiki obwedda buno bubeera ne kali ennene naye nga ngambe nti tekuli muto naye nga kadduka Mr. Sozi nga kapiki kadduka. So twali tuli awo nga bagenze bakomyewo ne jjajja. Here I go.
nga nga omanya abagenyi babasanyukidde mukoze ki mama atu kasooli awo baleese emiyembe mapapa alira ku kikajjo omwana wange as you know babi kale nga batwagala nnyo ate nga naffe tubaagala tho tetwatetera bakyalira tata ne mama tata ne jjajja nga bakomawo bonna batuuse, so everything was good kunyumyawo kale nga buli kimu kifulowinga. Kasawo ey'okufumba ng'etuuka nga mama afumba ennyama, bale ennyama yali nsaba Mr. Sozi ng'erimu amasavu ye kale nga necessary nga tekyetaagisa teekamu butto ate nga omanyi abantu b'omukyalo baludde olya kanyama nasooka nateekamu ka butto wali banenge afumba ennyama n'ennyama yakola cream ye kati here comes awo y'okujjula etuuka bajjudde tulidde everything was good. Nze ndya ennyama naye siri muntu alya ennyama nti me just one piece is enough. Abalala nga balya ennyama balya so everything was okay. Kati wayita eddakiika jjukira ennyama yali nsava bali jjajja ne taata bamuvuga ne bagenda ekyagwe naye nga walako kati bami jjajja ng'egyali omukaddekadde like piki yamujjukira mu makubo mubamu ebinnyanja bamuguza mu binnyanja musajja watwako kyokka ng'ali smart bitya kale ng'ali awo lwamala ng'akkirira jjajja yali asulako kyemmanga nga tasula eno mu nju ya joga nti main house nakkirira ekyemmanga gy'asola twebase awo like tuwumuddemu obudde buzibye like you know tusalawo tuwummule twebake twali tukyali awo bannaye jjajja jjajja yava eri ekyemmanga ng'akaaba like teyasobola nakutuuka waka bambi yakoma mu kkubo jjajja nno omusajja gwenjogerako yakaaba omanyi jjajja okkuba omulanga netugamba bano jjajja abadde ki tuto tuzuukuse tutewali wala nnyo kale ng'era waba akaaba omuwulira jjajja yakuba omulanga jjajja yakaaba netulowooza oba kyekiguddewo tugenda tutuuka ewaka like ewa jjajja tukiridde ewa jjajja ffenna tubuuza jjajja kiki jjajja ng'akaaba omanyi okaaba nga omanyi omwana omuto wazuuka ku makya nga omugambe osenya amannyo naye nga tayinjukira aba teyeefiiringa n'asitama bw'ati nakwata omuswaki n'atunula. That's the way how my jjajja was seated nga watyo bw'atudde naye nga akutte ng'ali awo yeezinze bw'ati ng'akaaba omanyi omuntu omukulu okaaba nayesangako omuntu omukulu akaaba ejjajja gwe nasooka olaba era nga bagamba nti ebyembi bisekera omanyi okusooka okuva ku muntu nti akaaba nga mubuuza kati fe abaana I was around 17 years. Netambuuza jjajja kiki okaabira ki naye netudda mbuzi mu kuseka kakubira nombuuza jjajja kiki nga bambi ennyama engeri gye yali ensava ate nga bagyongeddemu butto ate nga bamukubye mu binnya bambi nga balina gye baveeyo kati olubuto olwaluma jjajja n'akaaba bagize Mr. Sozi ne la poliisi ejjanga nti omuntu waba alwadde tabeera 100% nti brain ye ekola waliwo ebintu bye bamanyi ng'okuza obimanyi naye wolwala according to me ng'obyerabira you understand kanooza kyekyatuuka ku jjajja ate nenyongera okukiprovinga naye nga omujaaja nga omanyi jjajja gulonya olubuto nga weeguli awo guli next to him naye nga brain ye tekola nti kannoge ku mujaaja ng'ayeeko no nga tekola so what like kyetwakola netumunogera omujaaja nengozaako bulungi nemu nga jjajja gaaya wayita eddakiika 5 nga jjajja ateredde ng'olubuto olukkakkanye ne banne Mr. Sozi twaseka omanyi omuntu omukulu okaabanga omwana omuto so yeah that's my kibozibozi. Thanks Mr. Sozi for always hosting like okuteeka mbambi obudde bungi ffe tubeerako nga always tulinze tulabe kaki kapya akajja ate kaki I'm enjoying that story ey'omukyalo oyo bambi so mukama asaasire buli omu awuliriza like abantu bambi ffenna tuwukula naye as you know backgrounds ziri different naye inshallah asaasire buli muntu like yakulira mu mbeera enyigiriza akole ki amuwe
n'abakulira mulungi abibakuumire. I just love it nga buli muntu ali happy nga buli muntu ali bulungi. Yeah, that's all. Thanks, Mozi. Hopefully you enjoyed my Shivozi Mozi. Thank you so much. We love you. Always tuned.